Abaana basatu emitwalo 9 gye manja ebisigadde saagala kubalondola nti ate twakolakola ddalosi tetukyayagala bursary twagala ssente zaffe saasoma sina mwe nakoma njagala omwana wange asoma nnyamba obukadde bwange bubeere bulungi naye kati nze ni wano mbonabona bwerere bwe batyo abakazi bano bwe balabisa olunaku lw'eggulo nga beesaza akajegere nga babanja ssente zaabwe ze bagamba nti zaabagibwako ekitongole Kimukisa Foundation nga kibasuubiza okubawa basale z'abaana baabwe. Bino byabadde njeru mu Buyikwe. Kati oluvannyuma lw'emboozi eno abagambibwa okuba bannannyini kibiina Kimukisa Foundation abatuufu basangibwa Lungujja mu divisioni y'e Lubaga. Bano bagamba waliwo omuntu eyeeyambisa erinnya ly'ekitongole kyabwe okufera abantu era tukitegedde nti tebalina kakwate konna mu bitundu by'enjeru ng'akulira emirimu egikolebwa mu kitongole kino bw'annyonnyola. Naye nga tetubeerangako eyo mu community nti woba oyagala okugenda ku Mukisa leeta ssente bwe ziti era tweyawulira ddala ku kitongole ekyo ekyalabise mawulire jjo ffe Mukisa Foundation tuli Lungujja ebifo ebirala bye tukoleramu ennyo Luweero e Masaka tukolera e Bussi ku Island. Bo balabirira abaana baliko obulemu okwawukanako n'ebyo ebyalabikidde mu mawulire. Obulemu nga Down syndrome, cerebral palsy and mental health. Atubuulidde nga mu kiseera kino bwe balina abaana abasukka mu 50 naye bo babeera n'abazadde baabwe nga gye babalabirira so si kubatwala mu bisulo. Agala okulaba omwana ono nga thrivingira mu community through family. Kyovola affe tetulina bisulo, vision yaffe teri nti egenda kujjako omwana ku muzadde we. Kati bagamba bakukwatagana ne poliisi okulaba nga banoonya abantu abagenda baferera mu linnya ly'ekitongole kyabwe era ne basaba abantu obuteesembereza muntu yenna abasaba ssente nga yeeyita ow'ekitongole kino nga bwe bamukwata bamutwale ku poliisi aggulweko ogw'obufere. Nyimba.